Capello Thomas, Capello Simon Peter, Capello Bay, Nagawa Elizabeth, Capello Aaron, Capello Philip, Capello Tony, Capello John Mark, Capello Maggie, Capello Godfrey Mamuti, Sandy Shafi, Katumba Eric, John Martin Capello, Central Paul, Nalupago Kate, Nakapello Margaret, Nagawa Stella, Nalupago Brett, Nalupago Letitia Capello, Namudiwa Rehema, Bilungi, Tina Tana, Nyembe Joan Capello, Natalina Werena, and Nasa Stella. By 8 June, 12 Mulala, 2026, 12 Muchi speaking. Sample of the Hajjako, Sabagambia, Chibami, Tanisino Bakante, Sabajako Musari, Vario, Abachia Family, Fania, Musana, Sara, Nieman, and Abakario, Sabajako Musari. Thank you very much. Those excellent, I'm going to request you that you follow about treat for last year. Abisoma nina kusaba batata ne bakojja bajja wano mu maaso bwe basomanga atambula ng'ajja wano bwe basomanga ajja wano tuba uniting so nsaba baganda bakafeero ne basista bakafeero bajja wano mu maaso so tugenda nataka ne analytical laboratory etuwa amanya gaabwe ne bano abeero batuwa amanya gaabwe abapoliisi then omukolo gujja kuba tugumaliriza. Tusabire sawa kusoma. Mwami Sebuge wakwongera kazi na basabe sana. Twolekedde ekyatulese olwaleero. Guys, ita munno. Subscribing atannakikola. Eno y'ensonga lwaki tuli wano gye tuddako. Bagenda kusaba. Then twolekere ekyatulese. Kino kye bayita kavudde ku nnyanjula. Twolekedde ekyatulese olwaleero. Basinga baabo bagenda okulisiivinga abaana. Tuze kugezaako okugonjoola ebibadde bisomye emyaka 14 naye bwogaba ekisa bwogaba obukakkamu bwogaba obwetowaze bwogaba amagezi tusaba amagezi okukkaanya mu nsonga eno ekikoliddwa kibeere nga kinoga eddagala erifunire ya mukono gwaffe feme kuddamu kulira ndoliikyo byonna kamutegeeza ekingi abaana bonna toleka mikono gyo bagumye mukama era bakkirize ebivudde mu DNA ate bireme kubaawula bibagatte bigasi gawonse kunasanyuka nakutambulira wamu eri wamaanyi mukama tukusaba nga tukizaako ekikola nekuna ogenda kikola buli lwa yesu kristo mukaafu musabidde. Amiina. Essaala ewedde. Kale n'olw'ebigambo ebyo ekusooka njala kakasaba abaana abatebayiseemu gavumenti ejja kukolera wamu nga gavumenti okubasapootinga okubabudabuda n'abayiseemu tujja kukolera wamu namu mwetabe mu ntegeka za gavumenti ezisobola okubajja mu bwavu kubanga tewali wa myaka 18 nga muli babiri ogenda waggulu. Sooka nsabe poliisi batugambye babeera abaana 25 ofisi yange bajja 35 naye 10 ndowooza baaweta bo balaba nga tejja kusooka nakolaki so abo bajjako omusayi bali 25 kasabe poliisi etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano n'anatwala bavu n'ebisomero abaali badde wano. Kwatawo nnyo. Kwatawo nga basoma. Nina kusoma asome listi ya polisi abanayagala ripoti mujjukire misagabe agana saamunga koti erina kubanga eyandula ripoti abanayagala There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Capello is the biological father of the following person. 1. Capello Benedicto. Gwe bayita Capello Benedicto ajje wano. Obugalo bukubwa. Capello Benedicto.
list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter Jirawe. Swazi mwana wa Kafero. Yep. Number 3 on our list is Kafero Thomas. Swazi mwana wa Kafero finally. Swazi mwana wa Kafero. Swazi mwana wa Kafero. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The government and collaborated with Greek parties on their list. Omwana tubaita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. Bana. Police the number of people that Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegera gye muyita Ewandegera. Nagawa Elizabeth Ewandegera bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafero Simon Peter and Kafero Thomas. Bana bana. So out of 25 tujia Mungu bana. Waswazi huo. Mama waswazi akaba. Salamu teke. Muteka nini? Omukyala ina kyagamba mulete wanayogere. Oba ina kyagamba mulete. Mwaka zingala yogere mwaka zingala mukubana. Banange muwulirize omukyala ina kyayogera. I'm not telling your mother. I'm the aunt. Thank you very much. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Bakwe David. Mwami Mugerwa. Banange musirikireko. Mwami Mugerwa we muganda wa Kafero ne Oli. Nyabo sukemeleke chatabula kwaya. So banange badesa bamusoke muveyo mwabali wano mwena. It's police clear those people you go away. Mwena abakyala musuke mudde wabbali njagala abaana ne ba anko baabwe ne basenga baabwe. So Mwami Mugerwa ebivudde mu musaayi n'ebyo abaana ba Prince John Paul Kafero bebo bali abaana bana. Wanabeerawo abaana abalala abagala bakebera data banka yaffe yawano eya poliisi tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafero ate n'Ewandegera tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafero kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafero kati ne Gurunet naye akole ki wadde okujja. So njagala kubayozaayoza mmwe naye temubuwola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali mukolere wamu
naye nga mu abaana b'omugenzi emaali y'omugenzi nga muli abaana mwekolemu omulimo mulabe ng'ejje mugenda okuddukanyamu estate ya data wammwe musiki oba alina ebibanja byalina byonna mubidukanye mu mazima nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya oba mwena mubeere ba signatory mu kampani y'omugenzi Kafeero mbakubiriza temutunda maali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojjammwe ne anko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa bwe mbanga mwabasobyako nga mwabavuma ekyansi yeno y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe owulidde so ne basenga bammwe oba olina gwe wandenyi gwe wasobya mumpaka zindala kalala ayindirira na microphone so njagala abaana basooke boogere buli mwana muwa omukisa ayogere. Minisita nayanziza nnyo kubanga mpaka ku lunaku olwaleero bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mukulaba tetwogera nnyo ebigambo biba bitono ebibaddewo mu famire byo bibaddewo essaawa eno tugenda bikuga emabega bingi nnyo etukyatwala maaso kubanga ddala tugonjoola ensonga zino kyembadde njagala okusaba omwami minisita nti nga bonkebedde wano owatali maama infact bamaama banjawulo nze ne muganda wange ne bano naffe mu bataata okuba nti baluganda